Ngoli kabangali ka polisi bakutwala akabangali ka polisi bantwala wavaayo otya ekomera liti soko tuwe ku mbozi y'ekomera embozi y'ekomera walukaga yagibanyumiza sagala nnyo giddamu nga bwe mubimanyi ebyo biwanvu nja bibaletera mu kayimba akaddako lero tuli kadanke naye nga mbebaza mwenna abayimirirawo Fangoni Forest Commander Mentoni 7 years bwe bali kuyiwawo mubiri ate nendabikanga kati ndya butaala ng'omukulembeze nali mpambiddwamu saate naye nga n'abaana ndowooza abakyaliyo olw'ensasa ng'ebadde e Kampala tusaba security oba gavumenti eza abaana abo basobole okudda bali obutaala kubanga ensasa ge yawedde empologoma mwagirabe ku Freedom City kyekyasinga okutwaza kyekyakukwasa wali ku kikolo ow'emigotteko presido nali nkunga abantu bonna okweyuna ku kivulu kya alien skin embeera ndowooza waliwo abagifuna obubi ne bateekawo embeera naye byonna mu byonna tusigala tuli bawanguzi kuba era bakitegedde ate ne pulezidenti kati ndi wabweru bigavumenti n'abakirwaddemu tewali agamba era lwaki waliwo sasamaza abantu si kusasamaza omanyi emunyenye we beeyakayakanya okuva mu migotteko tuba tetwetaaga muntu yenna agizikiza kuba beefuusa eddoboozi oba ettaala erimulisiza abali mu kizikiza okitegeera kati mwabaddukira mu uptown mubeerereyo ddala temudda kubanga eno akaliro kookya ate era kadanke mugiraba nayo bwenna abaana b'emigotteko abali mu gospel waludi mbagamba eno y'eŋŋoma egenda okukyusa ebyo ebibaddewo namwe abakulembera byesitegeera manya nti pulezidenti w'emigotteko gyali simanya federation simanya association mujje ku ground ffe tetuwalaba ate abali uptown buli we mutunyiiza mwakalabya akaliro nga tukuma yamani Kapaafu byoyimba tebifaanana muntu nga ggwe oli muyimbi wa gospel oli muyimbi wa raga nze ndi muyimbi wa gospel era bw'owuliriza ennyimba zange zonna ngera bw'okimanyi nkugambye kano kadanke yenya omugongo okitegeera abazinako kadanke mukamanyi banga ddene mubadde mukamiisinga naye kano kali mu gospel era mujja genda mukanyumirwa vidiyo eno lwaki ekuŋŋanyiza abantu bangi tulengera abantu bangi bayagala kuddamu kwegugunga pulezidenti wabeera emigotteko giba girina okusalako girabe embeera ki egenda maaso kimanyi gwomu ku bayimbi be twalabako ewa Alien Skin ng'alonkinga ekivulu kye naye mwenna abaaliwo igwe tewalabiseeko ku kivulu ne muganda waffe Tom D naye kitegerekeseko nti yabadde bweru omanyi ow'emigotteko abadde musibe nakosebwamu mu ngeri emu oba endala kyova olaba nkoze vidiyo eno okwebaza Katonda okusimatuka amannya ogagoonya kubanga gali mannyo okitegeera naye byonna mu byonna abayimbi abayimbye ku show yaffe eshow yaffe yabamigotteko Mageto Youth n'abaana ba dipo bonna mubeere begendereza mu abagibuukidde kubanga tubalaba kitegeera mubeere begendereza abamu mwayokya mulinnya eno n'eri tetubategeera mubeere uptown naffe tubeere downtown kuseke wagala kutononera kakyezo ogende n'ogamba nti no abakulembeze temubategeera abakulembeze ba gospel gwe tobategeerera kati omukulembeze wa gospel yenna ali mu ndongo nga tonnanoonya Dokita Kapaafu pulezidenti w'emigotteko akaliro bwe kanaasituka togamba nti kaasituse bino byakyuseemu mwabirabye ffe tubikyuse era nsuubira ku show eyo eya muganda wange Alien Skin essaala eyo yakolebwa yaliko amafuta ag'enjawulo agakyankalanyiza sisitimu yonna nga bwe mwagirabye kati mumanye kyuwa nti amafuta tugalina ekibuli tukirina n'ebbango tulirina migotteko family ekola ddi ekyabadde ku Freedom City
egenda kubeera ebabuulira mu maaso awo katusooke tuyiseewo ensonga kubanga ate simanyi we tunaabayita kuba emigoteko gye gikulembera ekibuga kyonna kiri ku migoteko simanyi we tunaatuula ne tuyinza osaba omutanda n'atuwa olubiri ne tubeera nga tujaguza ab'emigoteko kubanga tulina okweta eno generation ino yaffe teri agambayo. Oli ayise Enkwakyo festival mu Lubiri, lwaki gwe totadde Nambole? Engeri gye tuli famire emu tujja kulaba okozesa kubikubwa ebikubwa bye biki omuli emigo akakoola omuli enjaga omuli omwenge ebyo bikuba ebyo ndowooza tujja byogerako naye olwaleero tuli ku nsonga y'akadange kano oli bw'awulira ekigambo awuliranga endongo etali ya gospel anti nkugambye buli omu ayanirizibwa Mukama yagabudde akaki adange okategedde buli omu akola ki oba walaluka oba otegeera oba totegeera wayanirizibwa onfuna ne tunyumirwa akadanga ate ebbanga ddene mukamiisi nga bamwakoma kakuba ku ssomero kati tukalese mu gospel bakayita twejjukanye. Oli bw'atunuulira endabikayo ne gospel gw'oyimba ofaananira ddala Copy Bly baamuyita abayaaye ne batuuka n'omugoba mu kyaki gwe totidde bikola kaakati olwedde nze kyaki okategedde nze kyaki kyeki bantu wakategedde ffe kyaki kati omuntu aga nti otugoba mu kyaki ne wano kati tukola ekyaki tetuva kusaba kaakati ogenda kungobawa osabira wani musumbawo Yesu naye omulala gwomanyi kyaki kimwosabira bagiyita World Resurrection Church of All Nations najja nankumbi awo ku Kenjo supermarket nga tusembayo abantu basuubire eki mu kadanke kyonna kye banaalaba kyekyo. Ani akutte video? Kirimanyi aliwa Kirimanyi aliwa omanyi oyo omusajja magi kisaagala nnyo mwogerera njagala ate abamuliseeko fesi mutegeere nti generation kimu kigenda kubeera nga kiri ku muzuuli. Ani yakwambaza? Beipowa yakubye ensonga nnyingi era nga bwe muziyambaza mwena okitegeera Beipowa akubye ensonga nnyingi nnyo era mu abayimbi Beipowa mumufumbiremu abanyumisa ne mudde ate ne mumugaziwa mwemereremu kapafu yaman omusajja magi kigaso kaba muliseeko nga yali emabega w'omulimu ono omusajja era nkiwa nti akoze ekintu ekisinga ate ekibadde kitaliiwo anti kubalumya mitwe sitani tugenda mulumya mutwe tuve mu byedda owa imagine ogamba otya sigamba bosi ogwo okoledde kapafu concept ebadde yani concept abadde yange ne producer Big David shout out to Big David omuntu agenda kwebuuza okozeseza kamera kikaaki Black Magic Asamini. Okay. Dr. Kapafu omusanze otya mu kumudirectinga? Simusanze muzibu ina vibe music mulungi nga era wabagambi. Yes. Ba video director mutera okuyiwa video z'abantu. Video kizokutte omusajja ono abeere mwenkanya abeere mugumu nti eye tejja kuyika z'okutte ne zifuluma. Video nyingi nnyo anishyira. Nkolera kujja live. Video kizotaddeko omukono ensi zemanyi bano abaana betulaba n'abantu abali emabega gwe abaleeta mu video oba muyimbi yasazeewo wabeere mu video nasinza buta kyamu nkola nabo akola ku ekyo era ngaoyo omu akola ku ekyo abeera kwasaganya gurupu bagiyita batya abaana betulabyawo emabega yabakwasaganya kabukuma omuntu abayimbi ate nga akwasaganya Kapafu black
nembera ne kulaga kola sente azontu atuwubireko buwubizi awubewo kasawo bayisemu bamuyitani oyo akola ngani abeerawo ground ebirenga ebikirira ate nga bano abaana abalwira abawala mwabajjewa bajje batubuuzeeko nabo ate batubuuzaako bawube buwubi amannya go gwani batubuuze Makonge nyimba za ziriyo tulina omuyimbi waffe nyimba ze ziri ku YouTube Makongo Tokowa n'endala nyingi. Tudde wa Kapafu eno video ziraddemu sente nga meka? Sente tezibalika naye era nga director bw'abagambye nti naye nga kyensooka okugamba video yange etandikibwako era miliyoni 8 abayimbi ba gospel tebagala kusaamu nnyo lwaki Kapafu osaamu nnyo bwoti anti gospel music to the world abatagala kusaamu nga ba gospel bagamba ki bayokya kati balina okumanya nti nno n'ensi enyo so kikabamu amata akasembayo ewange liggwe we bakukwata linskini yakuddukirirako mu kkomera eyo nange ndi mukuvaawo nga kyensooka vidiyo egenda kujja enaba yakabinyo kale oli katunyonyole Instagram, YouTube, MyG Director Africa. Kapafu tunyonyole we bakukwata kabangali wolwanirira alien skin yakuddukirirako mu kkomera gambye respect zokka fe tuli maje omujasi tasobola kuleka maje kubeera mida ekyo kola babona abana ba Fangoni big up owaye Fangoni n'emigoteko family bakola ddi oluyimba Fangoni n'emigoteko family kuba tulabazaawa buli omu kolabo anti omanyi emigoteko ne Fangoni be bamu okategedde saawa yonna era nja babuusa akabadi nga kakoze eki akakutusa katusubire tugenda lya kakoola because oli mulokole ssebo tuweemu ku ddoboozi akapera k'oluyimba tuli akatuddemu ekyakakoola soka oddemu akakoolo tuwene ku kapera mbaddemu ekyakakoola anti Fangoni bali akakoola ssebo bagenda kulokoka tebakugambye ogenda kukuba lyeniskini enjiri alokoke balokoka just obwo bumulunguse bugenda kubeera nabo tebakugobe mu kibiina ati amawanga gali abiri pulezidenti w'emigoteko ne pulezidenti wa Fangoni kati nina eggwanga ddamba eri agamba akapera zekano tugende mu maaso amanyi nange bungatta buli omu ayanirizibwa Mukama yagabudde buli omu ayanirizibwa Mukama yagabudde ekidongo gongo omutwe gwe mulongo